Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ekkondeere ly'owulira lijjukiza abataagala kukola nti mulekeraawo okulera engalo, ate ne lijjukiza abaagala okukola nti obudde bw'okukola butuuse. Okuva ku lusozi eri gy'olengera okukkira eno mu Kikko, wawulirira bino nga nzikirira mu Nnimiro. Ennimiro gye nzikiriddemu nange si yange, ya mukyala. Nzikirira mu Nnimiro ejjudde ebirimibwa, ng'era ennimiro mwezikirira etudde ku bwaguuga bwayiika ze zisukka mwana. Nkyaliddeko omu ku balimi b'ebitooke alimu amatooke, omu ku bakyasinze ng'era mukyala ate nga ttica musomesa wa primary. Essomero ly'akulira agenda n'asomesa tannaba kuwummula, naye atatta obudde n'ajja okulima amatooke. Sijja kukulwisa nakitegeddeko kugenda okukyala eno nti emmotoka bwe zikirira okusala emmere mu nnimiro y'ono, ettooke alitunda emitwalo 2.5 atajjamu amatooke 400 buli wiikisi 2. Ow'ekibeere ky'amangu otandise okugyayo kaliculeeta teweetawaanya. Mu lusuku luno oluli kuyiikaana afunamu miliyoni 10 buli wiiki 2, atemamu emirundi 2 omwezi. Kaakati ngenze neebuuze nammwe mbasakire mbaleetere, omuntu afuna atya yiikaana anti mwekwasa ttaka ojja gamba ate nze ana naagajjawa? Akubulire yagafuna atya? Eno gye nzikirira ye wakyasinze ennimiro y'emmwanyi ezimu kuzisinga okunyirira, green pepper, ennyaanya, obutungulu, amapaapaali, Ssaako n'ebirala. Nzize kubaleetera kyakuyiga era ng'omusomesa leero azze okubasomesa bya bulimi ng'ate era musomesa ebyaddala kubanga ne diguli agirina ku mutwe, ate nga head teacher wa ssomero lya primary. Saagala kubalwisa omukyala, tulina omubeezi Jane, she is a teacher. Kaakati nzikiridde era emboozi tugitandikirewo. Neewuunyiza nnyo kyendabye. Tubadde tutambula. Ne tutambula bwe ntuulamu, bwe nnoonya omuggo, bwe mpenjula, bwe mpita, bwe mbuuka. Badde nambula faamu y'omukyalo Ssaako n'omwami we. Ono nno y'amanejinga eno. Omwami byakwasaganya bingi nnyo. Kakati ngudde omu ku bakyala abalina diguli ensome etikkiddwa n'akola emirimu gya ofiisi. Kati ate ne mmusanga mu kiseera, ne mmusanga mu kaseera ak'obulimi. Yiika ne yiika zonna z'olabye okuva ku lusozi eri ze tubadde tulambula, ng'ate wano ndi makkati sinnaba. Ono y'Ensonga. Maama oli otya? Jendi sebo. Tuyanjulira amannya. Amannya nze tulina omubeezi Jane, mukyala Sebyala. Mukyala Sebyala. Yes sebo. Maama mugyebaleko. Kale sebo. Baŋŋambye watta bbuuku. Wagala n'osomera ddala ebitabo? Nensoma ebitabo era ndi musomesa. Oli musomesa? Yes sebo. Oli wa ddaala ki? Ndi wa primary naye nga nkulira essomero ly'Ebuzza mu kyalo Olw'Embeera sub county mu Rakai district. Yes sebo. Oli musomesa eyakuguka. Eyakuguka. Era olina n'essomero. Era nkulira essomero. N'oli lyokulira. Yes sebo. Nkutegedde bulungi. Yes sebo. Diguli yakutawaanya. Yantawaanya nnyo. N'ogisoma n'otandika okusomesa abaana b'eggwanga. Yes sebo. Primary etambula etya nga musomesa abaana? Primary ennungi. Era tusomeseza ddala bulungi nnyo. Era tusuubira nti omutindo gw'essomo lyange si mubi. Esebo. Nkutegedde bulungi. Abaana batugamba abaana primary batawaanya. Obwana tububaweerezeeyo nga naffe butulemye waka. Ekituufu batawaanya nnyo. Kaakati tuzze mu faamu eno mulimu buli kya bulime ekyettunzi. Kyensinze okutunulako ge matooke g'ensanga. Ne bagamba ndooza n'emmotoka waggulu yajjudde dda nga sinnatuuka. Kati ate ago bampaddeko buwi. Effeezi z'emmwanyi, amapaapaali, green pepper, ennyaanya, kasooli, ebijanjaalo, byebyo bye naakalabako mu ffeezi ekitundu ekisoose. Kanzije nkujja eri mu kusomesa, nkuleete wano. Otandika otya okuva eri mu kusomesa
oyingira obulimi? Obulimi buno tuludde nga tubukola naye nga project eno y'emmwanyi twagitandika nga covid azze. Covid bwe yajja ekiseera kyali kyakutuula nga kyakuwummula ne tufuna obudde bungi nnyo. Twasooka kutuula nga president asibye eggwanga ne tutuula ebbanga kuba twali tulina na ntambula naye oluvannyuma ne tuyiiya n'omwami wange ne tugamba nedda tetusobola kutuula kubanga president basibye eggwanga olw'obulwadde nga tulina ettaka. Tugenda ne tusugula endokwa z'emmwanyi ne tutandikawo project eno nga bw'ogiraba ne tusimba emmwanyi tuli ku eka 40 essebo. Kakati wali president wasibira eggwanga mu covid mwali mukyali comfortable eri mu Musomesa ng'omusaala guyingira? Omusaala guyingira nga tuli comfortable naye ng'era situli comfortable bulungi kuba ekyamazima omusaala tegumala kutuyimirizaawo. Ate eno project gye tukola tugikola nga tutegekera n'obukadde bwaffe. Singa tuwummula waawe tuyinza okuwummulira. Mulinayo ne pulani y'okuwummula? Yes ssebo kubanga tusinze nsigazaayo emyaka 10 gyokka mpumule. Mu buweereza bw'obusomesa. Nkutegedde bulungi. Abantu bonna bw'afuna ekizibu oba bw'ayagala okukyusa mu mirimu bannasoma nnyo ebitabo nabisoma ayagala kukeera kusiba kikalu. Kiki ekikusazaawo ogw'okkirira Ennimiro? Ekinsazaawo nzikirira Ennimiro nayagala ennyingiza yange yeeyongere. Ng'egenda kweyongerera mu kulima? Ng'egenda kweyongerera mu kulima weewaawo kubanga okulima tukufunamu emmere gye tulya ne famire n'abantu abalala batukwatako. Tetugula mmere ffe kuva January mpaka December. Ekyo nno kituwa emirembe mu famire yaffe okubanga abaana baffe basobola okulya breakfast ne balya lunch ne balya ne supper. Balya emirundi 3. Balya emirundi 3. Watali kwekwasa nsonga yonna. Ne bwe tukyaza omugenyi waffe tetumweganya kubanga ebyokulya weebiri. Abantu abasinga beeganya abagenyi, beeganya aba relatives baabwe kuba tebalina kyakulya. Naye ffe tulina emmere etumala kati kituwa emirembe mu famire okubanga tulina emmere etumala. Tulowooza okuba nti nga tuvudde ku level y'okuba n'emmere tugenda ate kubeera ne income ate esingako awo. Omanyi okulima kutawaanya abakyala kusooka kujja cutex ku ngalo enjala ne zikutuka n'ogamba lwaki ye neetawaanya. Ebirungi biva muntu yo buli muntu yenna mukubiriza abakozi ba gavumenti bonna abali eyo ng'olinawo osobola okulima, olinawo osobola okulimira abaana, olinawo osobola okukolera. Tuleme kulowooza nti cutex y'ensonga. Cutex si y'ensonga. Abantu tuve mu bibuga tujje tulime mu kyalo we wali ekyama. Bannange ffe mu kyalo tufuniddeyo emirembe togirabanga. Bwe tubeera eno sitwegomba kubeera mu ttawuni. Essebo. Nkutegedde bulungi. Mbadde nze ndowooza nti omukyala yali kaabidde nnyo ka cutex ke, yali kaabidde nnyo ebigere byo bisonseka mu bugatto obwo mwe babisonseka. Kugamba yalifuddeyo nnyo ku ndabika ye wabula gwe mpulira omukubiriza kuyingira Nnimiro. Abakyala mbakubiriza bajje bayingira Ennimiro. Abaami ennaku zino beetaaga obbakwatirako, beetaaga okubayamba naddala mu school fees n'ebirala bingi nnyo. Bw'oba tomuyambyeko oluusi naye akaluubirirwa. Ensonga lwaki sitwagala nnyo okulemera ku cutex. Cutex si ensonga enkulu. Ekyo kinafu nnyo 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 nnyo. Eyo si nsonga n'akamu. Omanyi ndabye ebitooke ebigimu, ndabye amatooke amanene, ndabye ebitooke kw'ojja endukusa ate nga bigize. Diguri y'obusomesa si kiwa nti mwalimu okusomesa okulima. Bino ebyolima obiyigadde okubikola ne bifaanana nga bwe bifaanana. Bino byonnima twakulanga tulima ewaka waffe. Maama ne taata waffe baatuyigiriza nnyo okulima kuba baali balimi. Yadde nga twali tusoma naye bwe twawummulanga twagendanga ne tutandika okulima. Kati tubanga kye twakulanga tumanyi nti okulima kintu kirungi era kya mugaso. Omuntu alima atya ekitooke ne kibala okukijja mu ttaka mu mpaka lwakiyunja kikula kitya nga kinyirira? Kitooke kyetaaga okulabirira ng'ekintu kyonna bw'okirabirira. Kyetaaga okusalira, kyetaaga okuggyako ebyana, kyetaaga okukulako enkolokolo. Kyetaaga embeera y'okukirabirira nga nnungi era bw'oba okirabiridde kisobola okuwa ky'oyagala. Ng'ali ku kitooke ndabirira? Ng'oli ku kitooke olabirira. Essebo. Nkutegedde bulungi. Okwegamba olina okisalira, olina okitemera, olina okusaako ebigimusa. Kyama enkolokolo, okuteekako ebigimusa n'ebirala bingi. Nkutegedde bulungi. Essebo. Mu faamu eno emmere gye mujjamu mu lutema lumu osobola okutemamu amatooke ameka? Mu lutema lumu twali emabega nga situnatandika project y'amaanyi twali tutema enkota 4.
naye otaateekamu pulojekiti y'emmwanyi ebitooke nebikala nebitandika okukendeera amaanyi naye tusubiranga ne mu mmwanyi tujja kufunamu twali tutema enkota 4 naye kati tezikyawera kati bwe tuba tutemye tusobola okutema enkota nga 2. Omanyi mbalaabalamu mu Kampala omwo enkota y'ettooke nga zendabye ebeera ya mitwalo 4.5. Wano omuntu ng'omuwadde enkota ku Nnimiro enkota eteredde obulungi agijjawo ku ssente mmeka? Kisinziira obudde akatale bwe kabeera e Kampala, kisinziira sizoni. Kati emabega awo nga mu Gwokusatu mu Gwokubiri awo ettooke lyabadde ku mitwalo 2.5 wano ku Nnimiro. Anti badde njagala kubala 2.5 emirundi 4. Kakati simple mathematics. Someone out there ku video eno mbaliramu emitwalo 2.5 omusomesa omutendeke ekoze erinnya walimpadde. Erinnya nalikuwadde. Bulungi nnyo. Omusomesa omutendeke emitwalo 2.5 emirundi 4 enkota 4 olwo lutema lumu. Bw'otemamu omulundi ogusooka oddamu kutema muddi. Buli wiiki 2. Buli wiiki 2? After 2 weeks. So buli mwezi otemamu emirundi 2. Emirundi 2 sebo. Bwe tuba nga tuli ku standard y'enkota 4 kitegeeza omwezi muvaamu enkota 8. Muvaamu enkota 8 gewe waawo. Emitwalo 2.5 mu Gwokusatu enkota 8. Sente nyingi ko naye ku 4 milioni 10 ku mitwalo 2.5. Banka y'abalimi erina okuddawo tunoonye Zaffe gye nsaba ompiseeko mu challenges ebintu ebibasoomooza ebikusoomooza ng'omukyala eyetadde mu projekiti zino ng'omukyala akutte mu projekiti zino obuzibu ki bwe musanga era basically nga tuyise nga omukyala okujja mu kulima mmwanyi bitooke. Obuzibu bwe tusanga okusooka tufuna kati nganze omukozi wa gavumenti omusomesa nfuna obudde butono bange ebiseera bibeera nga byakusomesa nina okubeera ku ssomero kati nemba nga obwolumu nnemererwa obudde naye nga eyo challenge ey'okubiri gyensinkana ya mbeera ya budde kukyuka. Embeera y'obudde ekyuka n'obanga oluusi omusana ne gukwata amangu n'embiro kati nga naye nina essuubi nti yadde nayo challenge weeri mu maaso gye tulaga tujja kuba tusobola okuteekawo ebidiba tugule ne pampu ezisobola okufukirya ennimiro zino zibe nga zisobola okutambula nga tetukyafaayo nnyo bagwase oba tegwase ekyo nsuubira nti tujja kukikola tekiyinza kutulemerera. Ate emisota gino mukazi emisota egukusanga ku Nnimiro tubeera mu butusi kubaana bamu omusota agagwasanze omukyala alima ekiyenje ekiddusa n'omwana omuwala. Emisota tetulina gye kiyinza tukola kubanga tubeera mu butusi tukola nga tuli mu butusi zaffe. Ensonga endala bbeeyi y'eddagala ekyuka buli kaseera. Eddagala olwaleero olisanga ku mutwalo gumu n'ekitundu wayita wiiki emu nti lya mitwalo 3. Eyo nayo challenge nnene nnyo ate ne balikola nga tiriri ku mutindo. Omutindo nga munafu nnyo. Anti engeri gye tuba nti tuludde mu by'okulima eddagala bw'olikyusa tulimanya nti lino kati balitandise otuteekamu ebicupuli. Bwe likyuka mu abalimi tulitegeererawo nti lino ligenzeemu ebicupuli. Yes, baliteekamu amazzi. Nkutegedde bulungi. Mubaka ki bwe waliweereza eggwanga kubanga mu kusomesa wali nno mu kusomesa ng'omukozi wa gavumenti ondaze nti ekisanja emyaka nga 10 gijja kukkiriza okuwummula ate wano mu kusomesa ebyobulimi ng'oggyeko ekyo actually ng'eyo sinaba kutuukayo omanaginga otya okubeera n'abakozi abakuwuliramu nga bendabye? Abakozi bano mbasasula ate era mbakwata bulungi ku z'obusomesa ku musaala gwenfuna omutono nenfuna n'entunda n'emmere nfunamu ssente zisobola okubasasula. Yes, ate n'ekirala mbakwata bulungi mbaagala mbalabirira bulungi mbawe ekyokulya so tuliranga ekyo nakyo nkyenyumirizaamu okubanga nina ttiimu y'abantu abo bonna naye nga nsobola obbalabirira. Kwe kugamba omuntu okumalako n'abantu abakuli wansi ng'obakulembera kubanga nkirabye lwatu nti administration gundi capacity yo eviiridde ddala mpaka mu buweere okuva mu buweereza eri wa government because
I'm very sure there are a lot of challenges omuntu zafuna in managing a primary school with these toddlers. Bwe tubasindikira obuto obwo. Is it like the same way managing a school and managing a farm? Is it almost alike? Bifaanagana, byawukana? Byawukanamuuko naye nga era management almost ziba similar. Engeri gy'okwatamu omuntu yadde nga mukozi wo, engeri gy'omwagalamu n'engeri gy'omulabiriramu byonna bikulu. Ne bw'aba musomesa, n'omusomesa yeetaaga okulaga okwagala naye yeetaaga okulaga omukwano. Era kye kimu n'abakozi bano be tukozesa mu nnimiro. Bonna beetaaga okulaga okwagala ate era n'okulaga omukwano. Yadde nga challenges zibeeramu entonotono naye mumala ne mutereera ate ne mugenda mu maaso. Nja kusembayo n'ekibuuzo ku mmwanyi. Ndabye emmwanyi za 2,000, ndabye emmwanyi za 2,220, 221 nzirabye nga zigira. Emmwanyi zino zisimba ne zikula ne zituuka wano otaddemu maanyi genkanawa? Taddemu amaanyi mangi ge mazima kuba emmwanyi nayo tekwasika. Taddemu amaanyi mangi nnyo mu kuzirabirira, n'okuzijjamu omuddo, n'okuzifuirako eddagala ly'akawuka n'ebirala bingi. N'okubeera nga ogyagala nga bwe weeyagala wekka. Ekintu kyonna ng'onookifunamu olina kusooka kyagala. Making sure temubeera mu muddo, making sure nti ogirabirira tikuli kawuka n'ebirala bingi. Nze ndowooza nti buli mulimi wa mmwanyi kye yandibadde akola. Emmwanyi Yandijaagadde. N'ekirala kyonna n'abalunzi b'ente abalaalo tebeggala, Abannalwanda tebaggalawo nnyumba. Lwakuba nti baagala kuwulira nte zaabwe ebweru nga zissa. Kye kyabagaana okweggala tiwali nsonga ndala. Akaseera konna amatu gabeera bwera awulire ente ye. Mazima. Essebo. Kati n'omuntu yenna alina emmwanyi ye. Alina kugyagala, kugijjamu birokerwa, kugijjamu muddo, buli kaseera kubeera ng'erabika bulungi. Mpozi olina ky'obadde oŋŋamba nti bubaka ki bwe nandibadde mpa eggwanga. Njagala okukubiriza abakozi ba gavumenti bonna gye bali. Abantu b'ofiisi awaakadde tuve mu maofiisi tugende tukozese ettaka lyaffe tulime. Bakitaffe baatusomeseza ku mmwanyi. Bannaffe Abannalwanda ngenda beesibako nnyo. Bwe basimbula e Kampala buli Lwakutaano bagenda mu faamu zaabwe. Feeno Abaganda tujja kuziika. Bw'omala okuziika n'ovuga emmotoka n'ogenda e Kampala. N'osaba amatooke n'ovuga emmotoka n'odda e Kampala. Bannaffe Abannalwanda bw'oba oyagala okumanya nti kyenjogera kye kituufu, genda e Masaka mu Nnyendo olabe emmotoka eziyitawo nga zigenda Embalala. Bagenda mu mafaamu gaabwe. Kati ffe bwe tufiirwa nga tujja tuziika ate nga tudda e Kampala. Kubiriza abakozi ba gavumenti bonna bajje tulwane naffe twejje mu bwavu. Kubanga amazima omusaala gwa gavumenti guyinza obutajja muntu mu bwavu. Essebo. Kibadde kigambo kikulu nnyo. Omusaala ogwo ogukusibye ekikalu n'obeereyo comfortable mu byewuuba Ssaako ebiwujja gwali kulemeza mu bwavu lubeerera. Bw'oyagala okutunula eno ng'ekola round nga weekyusa, bw'odda eno nga yeekyusa naye nga ate sigwali obulungi. 360. Yes. Naye nga sigwali obulungi ssebo. Mazima ddala. Kale nno emboozi gye nfunidde mu nnimiro ya mugaso nnyo nze ngikusakira. Kaakati ate nange navudde mu biwujjo naye kanzikirireyo bye sisobola mbibuuza ababisobola. Kati kimpadde challenge nti omukyala alina obudde obutono. Fe abalina obungi obulaba Premier League. Ssaako obungi nnyo obudda mu kuwakana. Dayisi egudde side ki eriko 6 eriko 4 ate ffe obudde bwaffe ne tubwonoonera mu kuwakana n'okweraga essajja. Kakati gye tusangidde omukyala kati gye tumusanze eno kati neeri nga bakwasaganya emirimu gye bakwasaganya. Mu interview gye nabateereddeko emabega Oweekitiibwa Ssebyala yabategeezezza nti ate bwe yagenda okusaka mu nsi ya Butuluuki yalabayo n'enkola ey'okufukirira. Kati mu nkola ey'okufukirira mu bupampu obwo obwa tekinologiya akuba meters ezeetaagisa ntegeezeddwa maama ono nti nno ne maaso eyo baali banenteekateeka eteekawo ebidiba nga tebakyafaayo ku nkuba ezzeteze asigala alima. Enno eyo mu kibuga Ssaako ne mu bifo by'amalala abantu bayiiya obuyimba eri omukyala omulimi ne bagamba oyo obufumbo tabusobolerako ddala bo be bagize. Nja kusembayo n'ekibuuzo kino onsobedde engeri gy'okwasaganya obufumbo
omwami wo n'asobola okubanga mukyali mwenna n'okwasaganya abaana b'osomesa ababo n'abaffe n'ojja mu nnimiro n'okwasaganya abakozi ne bafuukanga baana oba ba Luganda ate n'ojja n'oyagala n'emmwanyi kyenkanyi nga bw'oyagala omuntu. Ebintu ebyo byonna omalako nabyo naddala ali ku bufumo, njagala abakyala bawulirewo nnyo. Ekibuuzo ekyo kale si kizibu nnyo naye nga kizibuwaddemu kubanga ebintu by'amaka kuba kuteesa bw'oteesa n'omwami wo nze ndowooza tewaba kiyinza kugaana. Abasajja bateeseza ddala kikulu kumukwata bulungi. Bw'omukwata obulungi ate nalaba byokola nga bibatwala mu maaso. Kasito obeera n'empisa nze ndowooza ziba zirina level kwe ziyinza okuteeka. Amazzi gabeere nga gookya. Sebo. Tobogoka. Keera. Naye ekisinga obukulu nti byokola bw'aba alaba nga birinamu value. Era nze nkakasa okujjako bw'aba nga alina ekizibu ku mutwe tayinza kulemesa kugenda mu maaso nga family. Abaami bwe batyo tubasanga tutya kubanga abamu baboggoka buboggosi bw'oyoza empapula ye n'oyolezaamu akapapula ke yasibye ku mupiira olwo naagira bwakutegeera nti otunze akabbo k'emmwanyi ewaka munaayombera ssente ezo bo mubaserekitinga muti oba Mukama yabawa. Kisinziira Mukama yatuwa. Mazima. Yabatuwanga kirabo yamutuwa nze wange yamumpanga kirabo. Mazima. Mutenda butenzi naye ndowooza abazadde baveeyo batandika okukuza abaana obulungi. Oba oli awo bino ebizibu byonna bimulaba biri mu mafamire g'abantu. Enkuza y'abantu engeri gye babakuzaamu yereeta ekizibu ng'omuntu akuze ate bw'amala okukula aba takyalina kyagenda kukyusaamu kyaba yakuliramu kyekyo. Tukwebaza nnyo nnyabo okutusomesa, twebaza nnyo abalabye mpaka olutambi luno. Kakati mu kulambula faamu eyo gye ndi mu kubalagaawo ku screen buli kimu mwekiri. Ffe abagula ennyaanya green pepper ku midaala tumanyi bulungi nti otuuka ekiseera n'ogula ennyaanya za 1,000 nga baguzizza ennyaanya 2 ng'ate nazo tosobodde kwetegeerera eriko bbala n'etaliiko tosobola mugaa nti mpeeno. Bwe baba tuguza emyera mu kibuga nga bakwata 2 5 oba tukyasobola mugaa nti lirye eddenemu ly'obompa wano tekiriiwo oyita ne ku ttooke eryagudde nga babuuka bbuuke kakati nga balindirira ag'emmotoka gyegali bamanyi nti ku sayidi eri banoonya nawe bagazizika kuba gaagejja ne gasukka n'emigogo ganaatera kukutama kugwa kati balaba gakutamye gagwa ne balyoka banoonya enkondo. Emmwanyi muzirabye n'ekyali ku ttaka eyina emmwanyi n'ezinaatera okubulira mu ttaka kale nga beetegeekera bwetegeekerezi nti ekinaaba kibawadde obuzibu banaazanikawa naye nga zo bazirina. Kakati mukimanyi bulungi nnyo nti Africa abantu abasinga okonsuminga kacaayi ako be bannaffe abazungu ababeera mu winter. Buli winter lwejja omanyi ddi winter lweriggwawo abazungu balekeraawo okunywa caayi. Kaka kitegeeza better late oba than never oba bwe bakiyita omukyalo ono ye Musomesa newankubadde nga wali waggwamu amaanyi tandika kati emmwanyi kigenda emmwanyi eno kigitwala ebbanga ky'okuggyako akataasa. Emmwanyi eno ze tulimu katusaawa eno twazisimba 2 nga covid yakajja. Katuli 2 osobola okuggyako k'otunda? Yes sebo twanoze dda. Mazima. Sebo. Kitegeeza ebbanga oli omaze mu kusireyinga kati bw'ottayo emyaka 3 ojja kuba oddayo mu kibuga nga tebamanyi na nsako gy'ogijja. Mu busomesa buno tubweyanziza nnyo eri omukyala tusomesezza mu ngeri y'okulima okwasaganya obufumbo Ssaako n'okwasaganya omulimu gwa gavumenti. Nkisiimye nnyo bw'agambye nti n'akaseera k'okuwummula kabeerayo kale eri abatata ntebe nga ye bwagira alowooza kiriba kyalubeerera mu kyo kitulaga okwetegeekerera nga mu future oyina ky'otaddewo nga kino.